Kulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, azzeemu n'ayisa statement ku kibanja kye ekya Twitter ewuniikiriza ensi. Agambye atya? Bw'avuddeyo n'agamba nti nno bwe nnaamala okumaliriza Besigye era Robert Kyagulanyi Ssentamu weetegeke gwe gwenzirako. Ayagala agambye njagala okulaba nga ekibiina kya National Unity Platform kisafalinga. Jeno Muhoozi Kainerugaba, oli ku Yugi Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Bwenna ayandyagadde otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, nammwe abali mu ggandalo lya weekend nammwe naddala mmwe abagenze ku chaachi mbakulisaayo nnyo. Uganda Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba ennaku zino tukimanyi bulungi nnyo yeegulidde omuze ogw'okubanga awuba olubi lw'ekigere ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'apostinga ebigambo ebiwuniikiriza ensi ne bireka ensi nga yeewuunya sinakini n'okubanga banyeenya omutwe. Era ku zimu ku remarks z'akoze olwaleero ku social media ye omuli nga positioninze ku luno ku ba opposition leaders nga tageti yaabwe kwagitadde eri Dr. Kizza Besigye ssaako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Ku mukutu gwe ogwa Twitter agambye nti I'm going to hang him. I will also hang anyone who tries to save him. Ngenda kubanga mutugumbula kukalabba. Ate n'oyo yenna anaavaayo okumuyamba nenja kuba mukola kyekimu. Jeno Muhoozi Kainerugaba takomye okwo n'agamba bwe mmaliriza Dr. Kizza Besigye nkomawo njija nsobole okubanga nsanga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwenzirako. Obadde ebigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba ku kibanja kye ekya Twitter. After finishing with Besigye, I'm coming for Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Nsigala nga nkyamwetaagako kopi. Era agenze mu maaso n'okugamba nti atwala okwetondera bannayuganda bonna ku lw'ebikolwa by'agenda okuba ng'akola oba by'anaatera okuba ng'akola eri ekibiina kya National Unity Platform. Bagenda kubonaabona, bagenda kusafaringa, ngenda baleetera okuba nga babonaabona paka kuwulira bubi. Jjukira nti sigwe guno omulundi ogusoose Muhoozi Kainerugaba mwami wa Yoweri Kaguta Museveni Chief of Defence Force akola strong remarks ku opposition. Era nga tujjukira omwezi oguwedde yapostinga ku Bobi Wine ng'agamba singa si muzeeyi we mwami Yoweri Kaguta Museveni nandibadde Robert Kyagulanyi Ssentamu namuggyako dda omutwe. Bobi Wine oluvannyuma lw'okuwulira ekyo ekyayogerwa ne Muhoozi yavaayo n'arespondinga mu ngeri weeti. Yagamba ndabye message nnyingi nnyo eziri mu mbeera etali nnungi nga zijja zendi era eziwandiikiddwa mu biro nga temunaba kubanga mumunyiigira oyo abiwandiika. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mulina okubanga mumusonyiwa newankubadde entiisatiisa ze ziri concerned. Nze sizitya. Agamba ye tazitya. Yajja sigala nga abatwalaganya babiri ye n'ekitaawe Muhoozi ssaako ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Eyali response ya Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform
Era Muhoozi teyakoma okwo, yavaayo n'ataaninga Bobi Wine ne statement endala ng'agamba finally I wake you up, nga sinnaba kubeera nga nkuggyako omutwe. Yavaayo n'amugamba nga sinnaba kubanga nkuggyako omutwe, tusasule ssente zaffe zonna zonna ze twakuwa okusapootinga okwenyigira mu byobufuzi. Era ng'agamba nti gavumenti yateekinga sapooti nnene nnyo ku Bobi Wine ng'emufujjirira omusimbi okusobola okumufuula munnabyabufuzi ayimiridde nga kati. Era Bobi Wine yavaayo n'adimisinga oba kwegamba neyeegaana Kirei mwene yali eteereddwawo ku kibanja ekya Twitter ng'agamba era ng'abuuza gavumenti, bwe mba nga mwanfujjirira omusimbi omunene, lwaki mugenda mu maaso nga mupasekyutinga, nga mutta, nga mwagala okuba nga sinakutta bawagizi be bokka wabula naye kennyininyini omutta, bwe muba nga ddala kituufu mwannyamba okunfandinga otuusaako emirimu gyange gino gye ndiko, lwaki muba mugenda mu maaso n'okwagala okunjigyawo? Muhoozi si byo byokka byokka bye yakola, wabula yavaayo ne statement ku social media ng'aleeta decision mu 2022 ng'apostinga ng'agamba nti baneiba be ab'okumulirwana ab'omu Kenya nti agenda kubanga abasalako mu weeks 2 n'amagye ge asobole okuba nga abatadde wali. Oluvannyuma yavaayo ne yeetondera ku statement eno eyali ekoleddwa. Nga tugenda mu maaso n'akalulu kano akajja aka 2026 nga kanaatera otutuukirira, tulaba nnyo remarks za General Muhoozi Kainerugaba naddala mu byobufuzi, era ziprovidinze climate eri bannayuganda saako n'okutyobola eddembe ly'obuntu, nga zigenda mu maaso n'okutiisatiisa n'okutattana ebitiibwa by'abaposition leaders, ng'akola statement ezigezaako batiisatiisa. Tetumanyi oba n'abamu banaatuuka mu kalulu kubanga abasuubiza obbatemula, obbatugumbula, obbaggyako emitwe, obbateeka kalabba. Eno ensonga ekyali awo. Bannabyabufuzi abali mu gavumenti eri ku buyinza tebannavaayo kwogera ku nsonga eno, naddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga mutabani we agezaako mu maaso n'okutiisatiisa bannabyabufuzi. Golowooza ki ku nsonga eno? Lwaki zino posti ziyiika ng'enkuba mu biseera by'akalulu nga katuuse nga tusemberedde omwaka ogwa 2026? Jangu mu comment section otangaaze eggwanga okusinziira gwe ku kyolowooza. Gwagala otwengako kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kubanga otwengako ddala bulungi. Mbaagala nnyo, mweraba.